akulira ekibiina kya Alliance for National Transformation Retired Major General Gregory Mugisha Muntu Oyera nga y'omu ku bantu 8 abaavuganyizza ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga lino ategeezezza nti takkiriziganya n'ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ebyavudde mu kalulu akaaliwo ku lw'okuno olwa ssabbiiti ewedde. Results wezisomerwa nga bwe baba nga baziteeseteese si kalulu akasoose n'olwekyo kintu ekisaanidde okutwewuunyisa. Twakayita mu kalulu k'emirundi mingi nga engeri gye kategekebwamu ng'efaanagana. Kyokka ono nga yamalira mu kifo ekyokuna mu lwokaano lw'abaali baagala entebe y'eggwanga ategeeza bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina e Bukoto mu Kampala nti mpaawo kye bagenda kukola okuwakanya ebyalangirirwa okuva lwe kiri nti enteekateeka eno yeetaagisa ensimbi ate ekibiina ze kitalina. Kye tutamanyi okubeera n'obukakafu kubanga tetwabadde na busobozi obubeera ne agency mu bifo 5,000. Singa tubadde n'obusobozi obwo twandibadde kati nga tubabuulira nga tubagamba mu polling stations 5,000 akalulu katambudde bwe kati bakakyusizza bwe bati tetukiina. Naye kansobe ntwaliko ebibiina ebizimbiddwa byo kubanga obunafu bwe tubadde nabwo mu myaka 5 egyawedde bunafu bwa ssente. Ebibiina ebirina ssente babeera ne capacity okuzimba ki infrastructure y'ekika ekyo kubanga bw'obeera ne DR forms bulungi ekyo kikwato kiringa emundu oba olina obusobozi kati okugenda mu kkooti oba ne bw'oba osazeemu ekkubo ddala ly'oba osazeemu. Ono era ayogedde ku nsonga y'Abannayuganda abeeyongera buli kiseera okwepe n'ebyokulonda ne bakoma kulabikira ku nkalala ng'agamba nti kino kiva ku nsonga y'abano okugenda nga baggwamu essuubi. Singa tulina ssente twanditaddeko okubuuliriza research okutegeera endowooza y'abantu abo 10,000,000 kiki ekyabagaana okugenda baggwamu essuubi tebalina budde kiki endowooza y'abantu kiki ekireetera abantu okulowooza bwe bati lwaki abantu babeera influence na sinja 10,000 sinja 2,000 kiki kikyusibwa kitya ebyo byonna tuteekwa okubisoma. Ono mu ngeri yeebazizza bannayuganda olw'obwesige bwe baatadde mu kibiina mu kulonda okuwedde ne batuuka okufuna omubaka wa paalamenti eyayiseewo ng'era agamba nti kati bagenda kutunula mu nsonga ey'okulaba nga beegatta ku mukago ogwa iPod ogw'ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti. Tusiima Katonda twafunyeyo omubaka omu era tusiima abantu b'e Hoima okutusindikira Honorable Ismail Kasule. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinoomu. Tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteeka okukola analysis kye tukola ffe akalulu akaggwa kava president ne parliament. Tusaba Bannayuganda abantu abasinga obukulu be bantu aba wansi eyo councillors LC3 chairpersons mayors LC5 councillors LC5 chairperson mugende mulonda abantu abeesimbu. Okusinziira ku tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu paalamenti buli kibiina kiteekeddwa okuba nga kyegattira mu mukago ogwo ogutaba ebibiina by'obufuzi ogwa iPod era nkaakano ekirindiriddwa kyekyo kinava mu nteeseganya ez'abakulu mu kibiina ekya ANT ku ki kye banaasalawo oba baneetaba mu mukago guno oba nedda anti kaakano nabo kaakati balina omubaka wa paalamenti. Nze Kyambadde Shadrack Joshua.